Amuramallahu ala barakatu. Saumu nungi tugitambuza tutina chocholi. Okay. Atogera ku event ya Spice Dana chakoze bobaka chibo wabasinamba atakola bintu. Kanebaze Spice okutuyita okutusibulula mu kisibo kino okutwala obudde bwe nesente ze nateekamu natuyita tujje tusibulukiramu naye Allah amugabulire ebisinga. Idi yabuzake na kontininga gwo mu kubayimbi abasanyusa abafani baabwe nabawe ekimere era tukisuubira this time round. Bwe kyoba omanya Idi bagita Idi Manzali. Idi duwana kulagabula. Yeah. Okay, basubira ekimere bonna bajembunji. Bali mu printing card era buli agenda funa card agenda kujja. Okay. Mukulikeyo mukuziko mugenza. Twavuddeyo kyannaku nnyo. Kyannaku ddala. Walabyeko obufaananyi ebitambula ng'olina ekyaliwo abamu gwe bagamba nti kyaliwo Bebe Kulu. Mukuziika nabaddeyo n'abantu bangi abanyoledde ababaddeyo. Nagendedde mwoyo gwa kubagiza sasobodde nnyo okwetegereza ani aliwo. Ebifaananyi byatambudde nga mutambula babiri. Kigo mukubi wa bifaananyi oba olina kulaba bifaananyi. Naye kati nze gw'okuba ebifaananyi ate sobola kulaba baani bendinawo mu bifaananyi. Kyoba ogamba kuwabadde naye ate tomutegedde. Ate nazze naye musajja gwe oyagala kwonooneka. Owaye oli Muganda? Si Muganda wamma ono weegindi. Gwe ekigambo gw'obadde naye kye kitegeeza. Mwabadde mutambula mwenna. Kozesa ekigambo mwabaddeyo. Naye ogamba mwabadde naye kyoyo otegeeza bujuuko ffenna zigoti ffenna kikyotegeeza boy. Tontankuula nze nina obusungu bwange mwana. Okay, kabaka awo wennyini mu busungu awo. Omwezi gwa Ramadhan gukubiriza okusonyiwaŋŋana. Gwe omukulu oli toyongerako. Omwezi gwa Ramadhan gukubiriza sonyiwa gwe sonyiwa. Nze ndina wayi tugenda kuyimirira ffenna mukaguli wa Allah. Gwe sonyiwa Allah muŋŋambire nze sigenda kusonyiwa. Gwe tofaayo. Naye ngwa buli olucho obusungu bweyongera kuba bungi. Busungu si bungi naye buli tukula oyongera okwetegereza. Juga eri omukulu waddugala ewalaba kati nawe wennyini weweekulira ng'oddugala eriiso nga weerabira. Okuddira kuba kwa laavu naawe. Ntereze olulimi. Wafunye ku ssente. Oyagala kumpaayo neyanziza taata. Oyagala kumpa ku ssente? Z'abayimbi sewe. Era wezibagaza abayimbi mbajja kufuna. Kasita olyandiza abayimbi mbajja kufuna. Era abayimbi mbakubiriza mugende mufune kasente ako ku ssako. Yagala akazi yagala tokazaayo. Leero nno balayidde olunaku olwaleero abamu babalayizza. Ate twali tukuwulidde naye wali ogudde mu kifo ekisaba. Ogambye kati ate omubbi waaba agenda kulayira bbe ogenda kakasa. Omuntu nga omwadde n'olukusa olugamba nti kulwa Allah kanzibe ojja mmuwulira. Baani abalonze ffe tulina okulonda. Abo Betty Amongi ebintu byaffe babiyitanga bya cakala buli babiraba. Betty Amongi abo batutunuulire ng'abantu abakulu. Balemenga kukwata bintu byaffe bo balowooze kuba baliraanye babuuze ne kuba bali ewala. Oyo wabaako mbashuwa. Ate olabako Dokita Kweso era ajja mugamba tuga. Abantu bagala kubuuza ki? Toba tikyali mu kikomando ki? Akayimba kamuwa kapya ne bya beat. It's a good bang. Toba musuuza n'osuuza. Kayimba kalungi nnyo nnyo. Twakayimbye nga ka mwoyo. Sibibala. Mukagogolingeko mukalabe kayimba ka love. Ekirala? Mwenna musiramuke. Mbakubiriza mwenna buli omu gyali. Musiramuke. Mudde eri Allah. Nawe bugingo siramuka. Obadde yagala okuteeka Pentagon oteekawo omuzikiti. Twogereko ku nsonga y'akantu ke bayita AI. Akaze naddala olulimi lwamu lwa babbi. Gwe teri AI. Olulimi lwamu lwa kifere. Baddira eddoboozi ly'omuntu ne balikyusa ne baliyimbisa. Boogeza obote. Teri. Tokakkiririzaamu. Boy. Teri AI.
njagala yogeze ku Kabaka Muteesa goboka ba AI jeri bakozesezza oluyimba radio nga alinazawe munsi mulimu abagezi n'abatali kati nze sijja kuwolereza abatali bagezi. Kabaka twawulirako ng'okuba omulanga ng'okubira palamenti abo abali bagamba mbu baagala osaanya bannange mwatongoza oluguudo lw'e Nakawuka nti lutandika okukolebwa. Omwamala otongoza oluguudo lw'e Nakawuka tufumbye emmere yaffe enkeera tunoze ebibala tujje awakiri abakola oluguudo tubagabuleko ku bibala tubajjulire ku mmere tetwasangawo muntu n'omu. We mwamala otongoza oluguudo birole ne bibagoberera bannange abantu b'e Nakawuka tebabawuddisa teri luguudo lutambula. Asobola teeka mukoze endeze ovuge paka Mpigi ovuge paka Kisubi paka Natete tebali byatandise. Simanyi obaawo nayo kaali katiba naye Nakawuka road tenatandika. Kugambe twafumba emmere ne tugamba bano abantu ke bazze okukola oluguudo enkeera kati batwalire ekijjulo twasangawo n'omu. Amaaso gonna gaamyuka nze ne nkulaga ku maaso tonja kunsembeza wali baki mukendeze nnyo ebiragalalagala abalina bagamba bave ku biragalalagala wakiri nywa enjaga kati nafa andi nagamba abantu bansabira nze ndwale engwe eddalu naye nze yabafe sibula abasiraamu bawe obubaka obusembayo abaganyo siba mu Ramadhan eno nga tebalinawo abaluma obubaka buno obusinga bugende eri abatali basiraamu kankulondereko bantu yagenda okutame obubaka buno bugende eri batali basiraamu banange musiramuke mukyalina omukisa omulala ogudde eri Allah musiramuke muve mu bintu ebyo bagundi muve mu bintu ebyo mwamala obukaaya mwambale entalabuuzi mujje tusaale